الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Omulungi atulaba tukyagenda mu maaso n'omusomo gaffe nga twanukula ekibuuzo ekigamba nti abaffe ekitabo Bayibuli bigambo bya Katonda oba nedda, era nga twalaba ennyiriri ezimu nga ziva mu kitabo Bayibuli, era nga ennyiriri ezo zaali zikubagana nga luno lugamba kino ate lulala lugamba nga tezisobola kuba nga zigattibwa, lugamba nga tezikwatagana, nga zikubagana. Waliwo zaali zogera ku taata wa Yozefu. Taata wa Yozefu yali ani? Tulaba nti nnyiriri za njawulo nga ziraga taata wa Yozefu nga wanjawulo, ate omuntu tasobola kuba na bataata banjawulo, mutabani wa taata we amuzaala nga ali omu. N'ennyiriri endala nnyingi ezikubagana, tetusobola kuba nti zonna tuzimalayo, nnyingi. Nnyiriri ziwerera ddala 10 mu Bayibuli omwo. Ate Katonda tasobola kuba nti ayogera ebigambo nga bikubagana, tekisoboka. Kiba nti Allah yali ayogera mu Qur'an, ng'agyogera ku Qur'an eyo yagamba nti walaw kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Singa Qur'an eyo yali siteva wa Katonda bandigisanzeemu ebyawukana nga bingi, enjawukana nga nnyingi, nga kino kikubagana ne kino. Singa Qur'an teyali bigambo bya Katonda mwandibaddemu namwe ebikubagana. Kiba nti kati Bayibuli yo mulimu ebikubagana. Bayibuli eyo si ye Injili Yesu gye yakka nayo. Bayibuli eyo mulimu, tukkiriza nti mulimu ebigambo bya Katonda ebyasigaliramu, naye nga bagikyusakyusa. Bakabona n'abakulu mu ddiini mu biseera eby'emabega oba ebyedda babeera nti batandika okuba nti bakola ki? Bagikyusakyusa, ne bajjamu bye baagala, ne bajjamu bye batayagala, bye baagala ne babirekamu, ne bongera namu. Kati wadde nga mwasigaliramuko ku bigambo byani? Bigambo bya Katonda ebimu. Naye generally oba toyinza kugamba nti Bayibuli yonna yonna gye tulaba kati bye bigambo bya Katonda, tekisoboka kuba bikubagana. Olw'okuba nti abantu babiyingiramu, batandika okuba nti babikola ki? Babikyusakyusa. Era ng'ennyiriri ze twalaba, ate era mulimu n'ebigambo ebimu nga tebiisikana mu kamwa, ebigambo bya buwemu. Ekyokulabirako mu lubereberye mulimu olunyiriri oba mulimu ennyiriri ezayogera ku nabbi wa Allah ayitibwa Lut. Bamwogerako mu Bayibuli nga balaga nti bawala be bamunywesa omwenge ne beebaka naye. Subhanallahi alazim. Nti bawala be, omuwala yasooka yamunywesa omwenge ne yeebaka naye n'abeera naye mu mbeera z'obufumbo, muwala we gwazaala. N'owokubiri naye n'akikola, n'amunywesa omwenge n'abeera naye mu mbeera ez'abafumbo nga baagala bamufunemu omwana. Buli omu ayagala amufunemu omwana, naye nga omuntu ng'okozesezza entegeera entuufu, nabbi wa Katonda ekyo kisobola okumutuukako. Nabbi kuba yali nabbi, nabbi oyo nabbi ekitibwa Lut, ne mu Qur'ani mwali. Nabbi oyo Lut alayhi salam ye nabbi eyali ku mulembe ogwatandika okuba nti gukola ebikolwa eby'obuwemu ebyokubeera nti abasajja baagala basajja bannaabwe. Era Lut alayhi salam, emirembe gibeere ku ye, yalwanyisa ebintu ebyo, n'abeera nti aziyiza abantu be okubeera nti babikola, ne bagaana. Yaziyiza abantu be yatumibwamu,
okubeera nti babireka yabagamba babireke ne bagaana. Katonda namulagira akwate abantu be agende, abantu babamukkiriza. Kati bano abajeemu n'abaleka ne babeera nti Katonda yazikiriza omulembe ogwo gwonna. Ne mu Qur'an Allah bwetugamba. Kati oyo nabbi oyo mu Bayibuli mulimu aya oba mulimu ennyiriri ezimwogerako ebigambo ebyo. Ebigambo ebyo tebisobola kuba bituufu. N'ebirala bingi ebyesittaza ebiri mu Bayibuli. Abakityo tebisobola kubanga bigambo bya Katonda ebifaanaganako bwebityo. Nti Allah atugamba nti mu Suratul Baqara sura ya 2 aya 75 Allah atugamba nti afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Allah agamba nti Allah yogera eri abakkiriza nga bagamba nti mulowooza nti mujja kugamba okwagala kwammwe nnyo abatakkiriza abo Abayudaaya mwagala nnyo bakkirize, mulowooza nti banakkiriza bwe mubagamba, kyokka nga mubo mulimu akabinja mubo Abayudaaya abo abawulira ebigambo bya Katonda oluvannyuma ne babikyusakyusa ate nga kyebakola bakimanyi. Abayudaaya bawulira ebigambo bya Katonda ne babikyusakyusa. Nti ebigambo bya Katonda ebitabo ebitukuvu ebyava ewa Katonda babeera nti babikwatamu ne babeera nti babikyusakyusa ne bajjamu ebimu ne bayongera namu ebimu. Kakati ne biba nti ekitabo ekya Yesu ekyamuweerwa essaawa zino tosobola kisanga nga mu origino yaakyo kyakyusibwakyusibwa. Era ne Bayibuli wogiraba eyitibwa ekkuŋŋaaniro ly'ebitabo. Era olaba n'ebitabo ebirimu mannya g'abantu. Ebitabo ebigambo ebirimu nti Pawulo yawandiika ebbaluwa n'agiwa bundi, Pawulo agamba bw'ati n'ebirala. Okitegeera. So Bayibuli erimu emikono gy'abantu oba emirimu ebintu abantu bye bateekamu nga biyitirivu. Nekiba nti si kyekiri ekitabo kya Katonda kyennyini. Era tusobola babuuza nti Bayibuli mu lulimi lwa Yesu lweyayogererangamu erwa ekyaliyo, ne Qur'an ekyaliyo okuva mu lulimi lwe yakkiramu paka kati weeri. Allah yayagala nti ijja kukuumibwa. Allah yagamba nti inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Mazima ffe twassa ekitabo Qur'an era tujja kubeera tukikuuma. Era Qur'an egenda kubeerawo weeri paka kati ekyaliwo. Naye ekitabo Bayibuli abatali bakkiriza babeera nti bakola ki? Bakikyusakyusa. Kyokka nti Allah yaboogerako era mu Suratu Baqara yennyini aya 79. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Allah yabeera nti akolimira abo bonna. Allah tugamba okubonaabona kubeere eri abo bonna abawandiika ekitabo n'emikono gyabwe oluvannyuma ne bagamba nti bino bigambo biva wa Katonda, nga baagala okubeera nti batunda ebigambo bya Katonda n'omuwendo omutono. Omuwendo omutono bafunemu omuwendo omutono gw'ensi ng'essente nga obufuzi n'okumanyikwa n'obukulembeze, nga bakikola ekyo ne bakyusa ebigambo bya Katonda bateekemu ebyabwe basigale nga bawaggulu ku nsi, ne babeera nti bakyusa ebigambo bya Katonda. Allah subhanahu wa ta'ala yakolimira abantu abo. Yalaga nti bagenda bayina ekibonerezo eky'amaanyi ekyokubeera nti bakyusa ebigambo bya Katonda. Nabwe kityo Bayibuli erimu ebigambo bingi ng'abantu be bakola ki? Be babiteekamu. Tuva nti ekubagana era tuva nti mulimu n'ennyiriri ezimu ezeesittaza nga ziyogera ebintu ebitali kugamba nga byesittaza nga tosobola kubyogera nga waliwo omwana omuto.
okiraba kati ekyo tebisobola kubanga bigambo byani bigambo bya Katonda. So omulungi awuliriza tukubiriza nti beera nga ofuna akaseera obikule ku Quran obeere ng'ogisoma olabe obubaka obwo okompeyali obugeraageranye ne Bayibuli. Oyo yenna ali eyo atannaba okubeera nti asiramuka ddira gulawo omutima gwo soma Quran osome ne Bayibuli obeere nga ogeraageranya ebitabo ebyo olabe ddala kitabo ki ekya Katonda, bigambo ki ebiva ewa Katonda. Sijja kubeera nti nsukkakaawo webali kubeera nti otulaba siiba bulungi.